Terevo omulungi kulisaayo nnyo mu bulango okyali ku Spark kumacha Milka Irene era nga kadde kano kennyini ngenda kuba nkutwala mu mboozi y'eggwanga. Olunaku olw'enkya zigenda kubeera nnaku z'omwezi 3 omwezi ogwa December era nga tugenda kuba munnange tujaguza oba nga tu celebrating bannaffe abalina obulemu. Olunaku olwaleero tuli ba mukisa nti Spark TV ate tulina omukulu Kizito agenda kuba nga atangaza ku nsonga eno ffenna tumanyi nti no mu family zonna ezisinga waliyo aina obulemu, waliyo atasobola kuwulira, waliyo atasobola kwogera, waliwo atasobola like amaaso anything omuntu yenna ayina aina disability. Olunaku lwankya lwe tugenda okuba nga ate tuba celebrating wabula ngenda saba omukulu akubuuzeeko n'oluvannyuma tweyongereyo. Buza ku mulabi wa Spark TV. Nyabo neyanziza okunkyaza wano ku studio zammwe eza Spark TV. Yes. Amanya nze Kasozi Sylvester era nze ssenkulu w'ekitongole kya Light for the World, ekitongole ekitakabanira okutumbula embeera z'obulamu ez'abantu abalina obulemu mu Uganda awamu ne mu nsi yonna. Mwami Kasozi, Bayibuli egamba nti you are the light of the world. Bwekiri era lwaki ekitongole muva ku kyo kituuma erinnya Light for the World? Erinnya eryo lyaviira ddala ku mirimu gye tukola kubanga omulimu ogwasingira ddala ogw'amaanyi gwe twasooka okukola gwali gwa kukola ku maaso. Ate amaaso tusinga kufa ku baana abato olw'ensonga nti omwana omuto bw'ogonjoola ensonga ze ez'amaaso oba alina obuzibu ku maaso oba oguddewo obulamu bwe obw'omu maaso aba asobola okugenda ku ssomero, ate bw'aba avudde mu ssomero aba asobola okufuna mirimu, ate era aba asobola okwenyigira mu bintu ebirala okuzannya ne banne. So ekitongole kyatandikira ku b'amaaso, bwe muva ku b'amaaso ne mugenda wa? Kati ne tugenda kutumbula ebyenfuna kye tuyita economic empowerment. Ekyo ate nga kya ngeri bbiri. Waliwo kye tuyita okutumbula abantu okulaba nti abantu abalina obulemu basobola okufuna emirimu egya yafeesi, naye ate mu ngeri endala tukimanyi nti ffenna tusobola kukola mu yafeesi. Tukola n'enteekateeka endala okulaba nti tubaleeta wamu ne basobola okwekulamu emirimu gyabwe mu bibiina byabwe. So kye tuyita entrepreneurship, naye olumu ng'ate tukiyise eno mu skilling kwegamba ne tubasomesa emirimu egy'emikono ate ne basobola okwetandikirawo ebyabwe. Kati Light for the World muyina ab'amaaso abalina obulemu ku maaso, muyina abakyabalala? Kati ekyokulabirako we tukolera nnyinza okugamba ebitundutundu 23 ku 100 bonna balina obulemu. Tulina abatalaba, tulina blind, abatawulira, the deaf, tulina abalina obukosefu ku mubiri ng'amagulu, mikono, then tulina n'abalina obukosefu ku bwongo, kye twandigambye abantu abadiiringa ne mental health. Saagala kiyita kuba w'oyogera obukosefu ku bwongo abalala bajja gamba mukola n'abalalu enjogera yaffe eya bulijjo. But we have people who are actually dealing with mental health challenges. Naye ate tulina n'abantu ababeera ne kye tuyita albinism. Saagala kukozesa njogera yaffe eya bulijjo kubanga ate evuma kwegamba olususu lwabwe nga si lwe lwaffe lulinga lw'abazungu naye era batwalibwa wamu ng'abantu abalina obulemu. Kati awo wengenda okubuuliza abalina crossed eyes nabo bagwa mu kika ekyo? Abo nedda, omuntu wabanga alina crossed eyes oba zitera okuyita endali tekitegeeza nti abatalaba. Abalaba ate mpozi wano nandiyagalidde okusooka okutereezaamu obukosefu ku mubiri si bwe bulemu buterevu. Obukosefu bubeera bukosefu, naye obukosefu buno kasita bukwatagana n'obuwangaaliro bwaffe oba gye tuyita environment we wava obulemu. Ekyokulabirako bw'oyingira wano ku Serena waliwo amadaala ndowooza gawera n'20. Ow'akagaali bw'ajja ayitawa. Kati ekyokuba nti wakagaali tasobola kwambuka amadaala ago bwe bulemu, naye buli obukosefu tekitegeeza nti omuntu tasobola kukola bintu birala byonna ffe betukola ki aba asobola okukola. Era bw'ojjeewaffe ffe kati twakimanyira n'okukimanyira ku mirimu oba oli alina obulemu oba talina, tujja kukuwa ssente ze zimu n'omulala atalina, era tujja kukusuubiramu bye bimu ku mirimu gy'okola n'omuntu omulala atalina bulemu. Okay. Mba mutunuulira abalina obulemu ate abayitibwa abalongo, waliwo nabo abayitibwa abalongo bonna nga oluusi ne self esteem yaabwe ekola ki ekkakkana.
gye bayita vitiligo. Yes. Eyo ebika by'obulemu mu Uganda ndowooza biringa 8 ku 10 buli nsi eyina ebyayo. Naye ku bbanga lyenkoledde mu space eno mu Uganda, vitiligo oyo tannabeeramu nnyo, naye nga mu butuufu abantu nabo balina ebibasoomooza ngabo. Naye nga betusinga okumanya be bana balina obubonero obulabika oba obukosefu obulabika, n'abalala balina obutalabika naye nga buli classified. Kati ekitongole ekiri responsible oclassifyinga kyekya NODIP oba gye tuyita National Union of Persons with Disabilities. Kati bo kye bataateekawo nga bulemu, ffe tetukitwala nga bulemu, naye ate tekitegeeza nti tebalina kusoomooza kwonna kwe basanga. Okay. Kati omuntu akedde ku makya n'afuna accident nga teyazaalibwa nabo, wabula in a long run yesanze nti afunye accident n'avaako omukono n'avaako ekigere, naye agwa mu kitongole kyammwe? Tagwa mu kitongole, naye agwa mu bantu abalina obulemu. Naye ate kyoyogeddeko kikulu nnyo, kubanga emirundi egisinga abantu balowooza nti abantu abasinga balina obulemu bazaalibwa nabo. Abantu 80 ku 100 obulemu babufuna bakuze oba bali mu bulamu bwabwe. Yazaalibwa n'amagulu na buli kimu. Abantu 2 ku 100 bokka be balina ki? Be bazaalibwa n'obulemu. Njagala nze okuwa ekyokulabirako. Oba oli awo nze ne leero mu studio sandibaddemu, kubanga jjo nadde kiro nkutama bwe nti nenkonda wano eriso lyange ku mmeeza, omusaayi ne guvaamu mungi, njera nadde manyi ngenda kukeera nga wano wazimbi. Naye kyekyo nandisobodde okukeera nga lino eriiso likoze eki? Ligenze. So yembeera eyo kitwagala abantu bamanye nti olw'okuba nga talina bulemu leero tasobola bufuna nja. Awo wenjagala tutandikire, tubadde tukitangazaamu abantu basobole okitegeera. Njagala tutegeere nti olunaku olw'enkya mugenda kuba ate tucelebratinga olunaku lw'abalina obulemu, wabula ekintu kya stigma kyo mukikoze mutya? Stigma eno emirundi egisinga okusookera ddala twetaaga okutegeeza abantu obulemu kyeki, nga bwe ngambye wali okuwaawula ku bukosefu. Ekyo kimu. Bwe tuva ku ekyo twetaaga okubamanyisa tukoze tutya okuyamba abantu abo abalina obulemu okulaba nti basobola okwenyigira mu mirimu gyaffe egya bulijjo. Era enkya olunaku olugenda kukuzibwa e Masindi eyo nga lukulibwa oba lutegekeddwa Ministry eya Gender, Labour and Social Development. Era omulamwa gugamba nti fostering disability inclusion communities to advance social progress. Ekiri nti bagezaako okulaba nti okutumbula abantu abalina obulemu okwenyigira mu mbeera zaffe eza bulijjo oba mu mbeera zaffe ez'obuntu bulamu, okusobola okuleetawo enjawulo ey'omugundu. Naye ekyo kikolebwa kitya? Mu by'ensoma, mu by'emirimu. Ate kati ne Uganda tulina ekizibu ky'ababuddamu, kubanga abo bo tubeerabira nnyo ate nga mu butuufu be bamu ku ffe. Kati mu byenfuna bye biri bye nayogeddeko, tukoze tutya okulaba nti abantu bafuna emirimu ng'abantu abalala bonna. Wano kirungi nnyo nti NTV ndowooza kyakulabirako kirungi. Omwaka oguwedde twakola enteekateeka nabo ne tubawa abavubuka baali 4, era ndowooza omu akola mu byanfuna, omulala akola mu production actually ndowooza wansi awo ku NTV, omulala ababiri bawandiika, naye omu ndowooza ate ng'oggyeko okuwandiika akola ne illustration. Era bakola internship ya mwaka mulamba, era bwe baamaliriza ne babawa emirimu bonna. Ekyo kye tugezaako okukola ki, era nze ndowooza kyali kyakulabirako kirungi. Nkimanyi nti oba oli abakola nabo abamu baafuna okusoomoozebwa, kubanga omu bambi alina cerebral palsy, kwegamba ayogera mpola, omulala mumpiko ku mbeera eza bulijjo, omulala alina ekizibu n'amaaso gatasobola na kutunula ku screen ebbanga ddene, ate omulala waliwo wa cerebral, waliwo oli wa computer, waliwo n'omulala alina obulemu obw'omubiri. So beba abantu betugezaako okulaba nti tutuukirira ebitongole ebyenjawulo okulaba nti tubagazisa
okukola n'abantu bano kuba babeera n'enjawulo gye baleeta ku mirimu. Okay. Kyetwagala okumanya abaana bano basoma mu masomero bamalako oba batuuka ne bakoma halfway? Wakyaliwo okusoomoozebwa okusookera ddala actually abasinga bali eno wansi naye gye bagenda nga beeyongera bizibuwala basanga okusoomoozebwa. Kati njagala okuwa ekyokulabirako. Omwana atalaba yandibadde akozesa kye tuyita braille. Naye braille oyo omulaba okukola eyo gundi eya typewriter eyo abantu abamu bagambye baleekaanira. Okiwulidde? Ekyo kimu. Riimu ey'empapula eya braille okwo batayipinga ya mitwalo 5. Ekyo nkijjeewo. Katugambe omwana ali ku university akozesa computer. Tulina kye tuyita job access with speech. Eyo software eyo batunda mu peya naye peya ndowooza kati yabadde ku bukadde nga 3 ndowooza eringa ku bukadde obwo. Eyo jozi kyekola olwokuba omuntu aba talaba esoma ebintu nasobola obikola ki obiwulira. Of course ojja gamba naye kubeerako windows erina weekola ki weekoma. For example tesobola kusoma PDF. So abaana bano basomerawa? So kye bakola emirundi egisinga basooka ne batwala mu masomero agalina obulemu obwabwe. Katugambe abatawulira waliwo I think Mengo School of the Deaf. Naye ekyo kye tuyita institutionalization eyo tutera okugyewala. Lwaki? Tuba twagala abaana bagendeyo bafune engeri gye basobola okukola ki. Kati kugambe omuntu atawulira ajja kukozesa obubonero. Kati bw'amala okuyiga okukozesa obubonero obwo agende mu community endala erimu abantu abatabukozesa. Ekisookera ddala agezeeko okubayigiriza kubanga tajja kumala ku bulamu bwe bwonna ng'alina abo bokka abantu. Ne woba ogenze mu ssomero eryo bwe lityo mu primary n'ogenda nayo mu secondary mu university bw'ofuluma era abo abantu bw'ogenda okukoleramu nedda osanga abantu ba bulijjo. Kyekimu n'abantu abatalaba afunayo skills ziri nkozeseza ntya jozi njize ntya braille naye nsobola okubeera mu ki. Nja kuwaako example mwami Kasozi. Ejjinja waliyo ekifo kye bayita skia oba okitegeera. Nagendayoko ogula ice cream. Nzija eno ndi mukogera I want ice cream njagala kino nina abato oba okitegeera. Ngendo otuuka wali nga bonna bantunuulira butunuulizi bwe bati paka omuwala lwe yavaayo Grace n'angamba Milka wandiika. Kati ngendo okuwandiika kizijira luvannyuma nti abantu be mbadde ndi mu ggamba byenjagala bakola ki tebawulira. So kyenjagala okumanya amasomero gano abazadde bajjumbira okutwalayo abaana kubanga baŋŋamba nti abaana bano baasoma. Ate ogenda okulaba nga abazadde batono nnyo abasomesa abaana bano meaning abazadde abasinga babivaako. Kati tuddayo ku kiri kye nayogeddeko nti okusookera ddala twetaaga okumanyisa abantu okutegeeza abantu oba kye tuyita awareness. Kubanga awareness ya mirundi mingi tulina okutegeeza abazadde nti abaana bano wadde balina obulemu basobola okuvaamu abantu abalina ki omugaso. Ekyokubiri tutunuulira amasomero nti bannaaye wadde abaana bano balina obulemu baba bayambiddwa basobola okukola ki basobola okuvaamu abantu abalina omugaso. Kyekimu nekiri ekyoku mirimu tetuleeta buleesi bantu ne tubakuba ku mirimu katugambe nga wano Point TV nedda twalina okusookera ddala okutegeka abaana abavubuka. Ekisookera ddala omuntu akuze bamugamba tosobola oba olina okwogera naye okulaba nti afuna self-esteem nnyo. Kati agenze ku mulimu olina okutegeka ab'oku mulimu okutegeera nti omuntu gwe tuleese si wa bulijjo temumumanyidde naye ng'ate asobola okukola ki okukola naye ate era n'osigala ng'okwasaganya omuntu ono gwe muleese n'ekitongole bwe kyandibadde mu ki ne mu masomero. Naye emirundi egisinga kati kiviira ddala eno ne gye basomesebwa abasomesa bamanyi ekifa ku bulemu tebakola ki tebabimanyi oluusi. Kati awo wewali obuzibu kati ffe twamanyiira nti walina okubeerawo specialized schools nekye tutera okuyita normal. But it is not a question about being normal or abnormal. It is a question of being inclusive. Tutaba tutya nti abantu bonna benyigira mirimu buli omu mu busobozi. So government ebayambye etya okubanga mu sensitizing abantu bano okubeera inclusive kyoyogedde nti tasosolebwa nti ate na because nze mbadde nkyakuwa example signs nali sizitegeera nje nategeeranga tu oba okitegeera kati nga balina obwo obuntu bwe bagamba teekako boodi then nga bagamba smile nga sibitegeera ne ngamba nti singa kale naffe maybe mu curriculum yaffe batuyigirizayo signs nze kyenyinza otegeera kye kino kyokka because nkiraba mu movie I need help
oba okitegeera kati musensitizinze mutya abantu nti n'omuzadde oba ne baganda b'omwana basobola okucommunicatinga easily. Omulimu guno munene nnyo. Ekisookera ddala kati ffe tuli ebitongole bibale nyinza okugamba. Ndoza muno mu Uganda tulinamu nga CBM, tulinamu Site Savers, tulinamu Humanity and Inclusion. Bitongole bisatu byokka. Ebinene kati ndongatako kati bine by'abantu abalina obulemu obw'enjawulo oboolyawo ne NODIPO. Kyova olaba enjawulo twagala okusingira ogikola nga tukola emikago n'ebitongole n'amasomero agatayina kakwate konna ku bulemu. Kubanga bw'okola enkyukakyuka mu bantu ffe aba bulijjo abasinga obungi n'abantu bano abalina obulemu, omulimu tujja kuba tukoze eki tugusobodde. Nkuwa ekyokulabirako omanyi nti ebitundutundu 13 n'obutundutundu 2 be bantu abalina obulemu mu Uganda ku population y'abantu 13. Abo bantu bamekwa obamanyi? Abo bantu milioni 6. Naye kati ekyo kiringa bw'okiwulira obuuliza milioni 6 ku bantu 44. Tunuulira essomero libeeramu abaana bameka? Abaana nga10,000. Ago gabeera amasomero ameka? Ag'abantu abalina obulemu gabeera amasomero 2,000. Olaba obuzito bw'ensonga eno. Kati singa ffe twongera era kye tusinga okukola kwe kugaziya omulimu gwaffe okukola emikago n'ebitongole ne kampuni n'amasomero abatalina kakwate konna ku nsonga ya bulemu eno bategeera kijja kubangwira okusembeza abantu bano abalina obulemu ate n'abantu abalala batalina kye bamanyiiko okukola ki naye nga gavumenti ekola kyesobola naye ate ffe tulina okubayambako. Gwoba okitunuulidde gavumenti yesinga okuwa abantu emirimu wano mu Uganda naye abantu beewa emirimu abalina obulemu tebasukka butundutundu 3 ku 10. Ne gavumenti nayo tebawa mirimu ate nga babagamba basome. Weebale nnyo. Kati obuzibu ki bwe musinga osisinkana naddala mu education sector? Education sector, I think obuzibu bw'obulemu buyinza okubeera classified mu bintu nga 4. Ekisookera ddala attitude. Attitude eyo simanyi we tugiyita mu Luganda naye eyo yeekuusa kusoma yeekuusa ku mbeera zonna ez'ebyenfuna naki. Attitude zaffe ku bantu abalina obulemu ziri zitya naddala nga tulina kyomanyi. Bwe nkugamba ntya omuntu azze okukola wano talaba naye agenda kubeera show host. Ndowooza omwaka oguweddemu alaba munnaffe eyasoma amawulire wano ku NTV naye ng'agasomesa Braille. Ekyo mwali mulowooza kyali kisoboka ate nga yeyasooka mu Africa wano wonna. Gwe mbulire waliyo kirabye. Sikirabangako. BBC oba CNN. Yasooka ku NTV. Yasooka ku NTV. Wow. Okiwulidde kati awo tu breaking attitudes mu kifo ky'okugenda ogamba naye abantu abatalaba basobola okusoma amawulire nedda tukozesa bikolwa kuba omuntu teerabira kintu kyalabye n'amaaso ge. Communication twayogeddeko ku kiri ekya Jaws naye ebintu ebimu byangu nnyo. Katugambe okulaba tubeera mu masomero bakozesa whiteboards oba tukozesa maniras kazibeere workshop. Okimanyi nti kale zisinga okubeera ez'omutawaana okulaba naddala ku bantu abalina obuzibu ku maaso ye pinki ye yellow ezo zonna zikale eziri light zino nga bw'oziraba zino. Era bakugamba kuba nze naliko omusomesa oba gye bayita trainer bakugamba okozesa colors blue black bino ebirala byonna bikozesebwa ku underlininga kukola bu illustrations obutonotono. So ebintu bye tutera okusaba abantu si biki si binene nnyo. Then ekirala ng'ogyeko communication kye tuyita emiziziko egiri physical. Tulina emiziziko egiri physical tulina egiri institutional. Egiri physical ndowooza nakuwadde ekyokulabirako bwe nagambye wali ku madaala. Naye ng'ekyo kyekitono kuba abantu ate bw'otambula mu Uganda ebizimbe ebisinga tebiina provision y'abantu. Agenda mu arcade ewandibadde bagira naye nedda n'oba ogenze mu kaabuyonjo bukabuyonjo bwaffe we buti ogenda mu booti olinga ali mu lift tosobola yingirayo na gaali aba agenda kukola ati ne waba ayina miggongo oba kale kuba aba yeetaaga awantu awageza okukola ki nedda omuntu atalaba kubanga balina kye bayita braille batera n'obuteeka ku nzigi omuntu nga bwajja bwakwatako bw'ati abasobola okumanya nti luno luggi era ndowooza ne ku bitaalo obiraba waliwo bwe batera okunyiga kubeerako obuntuntu akola ki amaaso ge n'okuwulira kuli mu matu naye ne muki ne mu ngalo.
kati institutional mulimu ebintu nga policies njagala tulina wano e Uganda tulina Disability Act eyo yeringa lyeriringa etteeka lyosobola n'okufunirako ekibonerezo oba toligoberedde Disability Act ngenda kusaba katisoke tuwumulemu bwe tukomawo tugenda tandikirawo ku tteeka ly'abannaffe abalina disabilities okyali ku Spark kumakya mutukkirize tunywe ku lwendo lw'amazzi bwe tukomawo tugenda tandikirawo wennyini kyamukisa mulungi tulina omukulu akulira ekitongole ekya Light for the World Uganda Mwami Kasozi ng'ate ali mu kutangaza ku nsonga y'abannaffe abalina obulemu njagala okujjukiza nti olunaku olw'enkya lwe bagenda okuba ng'ate ensi yonna ebajaguza oba ng'ebajjukira ng'ate eyongera okusensitizinga naddala ku nsonga y'abannaffe abalina obulemu wabula tuba tetunagenda mu bulango abadde ate akyatuyitiramu mu Disability Act wengendo saba awo wennyini waabatandikira obadde okyatunyonyola Disability Act weewale nnyo nnyabo ndowooza nja kutandikira wagguluko bino byonna amateeka gonna okulungamizibwa okuliwo okw'amateeka ku bulemu kutandikira ku kyetuyita United Nations Convention for the Rights of Persons kubanga muba mujjukira ensonga zonna ez'eddembe ly'obuntu zatandikira ku UN Charter United Nations Conventions for the Rights of a Person ekitegeeza naye ayina etteeka era owulira tukiyita persons with disability tutandika n'omuntu then netuzaako disability tetutandika na bulemu kati fe obuzibu bwaffe obusinga tutunuulira bukosefu nga n'obulemu tetunaabutunuulira ndi muzadde njagala kumanya mateeka ki ge balina kaakati eyo UNCRPD kwe kulungamizibwa kwa UN oba ekitongole kimugatta mawanga era Uganda yasayininga ku charter eyo mu 2008 gisijja emyaka 15 nga 5 September kati ebyo we biggwa ne tukola Disability Act. Disability Act actually enjawulo wakati wa act ne police nti act teeka era nga wolaba code of conduct oba katugambe ne ya traffic oba yaki basobola okusibirako oba nga tokoze byetaagisa oba nga violatinze omenye eddembe ly'obuntu naye mulimu ebintu ebimu ebirungi abantu bandibadde beetaaga okumanya era ndowooza bwe tukyalina obuzibu ng'eggwanga okulaba nti ebirimu bituukibwa ekyokulabirako bakugamba nti bw'obeera n'abakozi katugambe nga 10 n'okusoba oba I think about 10%, 5% and more osobola okufuna waivers za tax ku gundi yes ku bakozi abo ng'ekitongole I think to about 11%. So ekyo eryetteeka liri ku bantu abalina companies. Yes, companies oba n'ebitongole oba olyawo naffe twandibadde twafuna dda tax waivers naye ate naffe tebitwangwira wadde tuli kitongole kya bannakyewa naye kati bameka ababimanyi abamu tebamanyi ate ne bwe baba babimanyi bw'ogenda ku URA kikwangwira genda ogeze okulaba ofune tax waiver ku URA wadde oli kitongole kya bannakyewa lindako etteeka eryo gye liri naye ate tebaliteeka mu nkola. Yes, so that is the Disability Act I think 2022 ekyo kimu kyakulabirako naye ng'oggyeko ekyo waliwo ne kye tuyita Uganda the National Policy on Disability Inclusion era eyo ndoza yakolebwa mu 2023 eyo yeruŋŋamya biki by'oyinza okukola kugamba eringa guide okulaba nti abantu abalina obulemu beenyigira mu bintu ebyenjawulo okusoma ebyenfuna emirimu ne mu mbeera endala zonna naye eyo yo ewabubi kyakulabirako tebasobola kugamba nti okusinziira ku police tusobola okuba okoze kino na kino naye wali ku act wobanga ososola oba kye tuyita discrimination omuntu aba asobola okutwala mu mbuga z'amateeka olw'ekyo ng'asinziira ku act so yenjawulo eyo ekola ki so ebyo byonna weebiri naye bituyambye tutya abantu babimanyi babikozesa ne gavumenti yennyini ebiteeka mu nkola nze nzijukirako eddira waliyo banki emu ndowooza kuzaggalawo yo yakimanya nereeta abantu bangi nnyo ndowooza abalina obulemu naye ate ndowooza eventually ne bakiraba nti balinga ababusinga provision eyo kati ate ekyo nakyo kiyinza okuba kyayonoonera abalala abandi badde bakola ki so kwegaba kwe kw'okusoomooza ffe tugezaako okulaba nti enkyukakyuka eno ebeerawo
naye ate oluusi abakikola bayitawo nnyo. Gavumenti yavaayo ke mabegako neeyisa etteeka n'egamba nti amawulire gonna agasomebwa galina okubaako n'omuntu akola science ne bweba public nga mwina lemisa emikolo eminene egyo wayina okubaawo omuntu oyo ng'eyagala kulwanisa ebbula ly'emirimu. How far have you gone with that? Ekyo bagezezaako kikola kyo kikoze ku mawulire ndaba weekiri naye okusomooza kwa mirundi ebiri ekisookera ddala bakuteeka wano mu kabokisi wooti bandi bataddewa kati fe abamu tetulaba wala okujja era nze nerabiddeyo galubindi zange singa omanyi ne galubindi ezo tuzikola wano zanjawulo ate ziri expensive naye waliwo ensaamusaamu ate ennungi ennyo eziviira ddala ebweru eyo ogenda mu ddwaliro lyafaawo Entebbe ku ssente entono kati ekyo kimu nti kabeera wano kuki ku sides mu kabokisi kati waliwo abantu nga wadde tawulira ate era betutera okuyita deaf blind ng'ate era n'okulaba kutono kati era kiba kitegeeza omuwadde obuzibu okoze enkyukakyuka naye okoze eki n'ekyo kijjeewo emirundi egisingira nze ntera nnyo kyogerako ku gino emikutu gye tuyita social media katugambe poliisi ng'ekola press conference omanyi kye bakola owa kamera bw'ateekayo bw'ati atunulira ono ayogera omwogezi oli ow'obubonero akolera bali abali mu conference room eyo kati ate bano abandi badde balaba ku telefayina oli kyakola kubanga kiyamba bano abatakola ki abatawulira baba bamaze okufiira ekyo kiba kiraga nti nno naffe tetunnaba kubeera sensitized webale nnyo nti waliyo abali eka abeetaaga n'ago amawulire n'engeri oluusi gye tuyita nga bannamawulire abantu bannamawulire tukitegedde tukiterezemu kuba kyoyogedde ekituufu nange nina gwe nalaba wano babadde nga boogera ku nsonga z'obubbi mu Kampala and all that so eyo conference era ng'owa kamera afreminze omukulu ayogera yekka oli olaba oluusi omukono guyitamu katini guti ogumu ate nga oli waba atunulira obubonero alina kutunulira mikono ebiri yombi omuntu bw'atunulira provision oba etteeka eryo lye baavaayo ne baleeta ayinza okugamba nti baali baagala kugezaako bafunira mirimu abamukyamu ekyo nakyo tekigaana kubanga eddembe ly'abantu abalina obulemu ddembe lya buntu kyekiri kye twagambye nti bantu nga ffe enjawulo eriwo nti twetaaga okulaba nti gye tuwangaalira eyo obuwangaaliro bwaffe bubayamba okusobola okwenyigira mu mbeera zaffe eza bulijjo okimanyi nti omuntu atawulira asobola okukuba amazina wano ne weewuunya ng'ate tawulira bidongo gwe mbuuza abiwulira atya era tubalaba ku byalo gye tuwangaalira golooza abiwulira atya ekyo nange kyannemu wansi eno mu magulu kubanga ebidongo we bikuba vibration ekola ki ku ttaka ffe twadde n'embaga awo jjo juzi ya munnaffe tukola naye tawulira naye ng'abantu abasingako era banne tebawulira naye ng'amazina ge bakubira wali bakugamba nti abantu nga 7 ku 100 abali awo tebawulira ng'oyinza n'okuwakana olimba naawe okuggyako nga weerabiddeko ekyo bulijjo nkiraba naye neneebuuza ne ngamba oba omuntu ono atulimba nti tawulira bwe kibeera kati etteeka lino eryo njagala tugende nnyo ku tteeka ly'okusoma waliwo abazadde abasinga nga bwe bagamba nti n'omwana oyo naye akwalifying okugenda ku ssomero ng'omwana owa bulijjo ate bo bakola kirala omwana anamusibira mu nnyumba amukuba emiggo kwegamba community eyambye etya okulaba nti n'omwana ono afuna rights ze oba how should I say it omwana ono naye atwalibwa ng'omuntu owa bulijjo nsooka nenzirayo ku kiri nti twetaaga okumanyisa abantu nti abaana bano ekisookera ddala si kikolimo naddala omuzadde tukyalina kye tuyita cultural perceptions zino ezirowoozesa abantu nti okubeera n'omuntu alina obulemu kikolimo ebintu ebimu ne oba otumidde oba cerebral palsy kisinziira oba autism oluusi kibakuba nti maama aluddewo okuzaala afunye obuzibu mu kuzaala okitegeera kugamba abantu bategeere naye abamu badda mu kulowooza nti byabajjajja naye mulimu ebintu ebirala nga bwe twagambye nti tulina amateeka agafuga tulina ba child protection welfare officers naddala ku poliisi ezo ebintu ng'ebyo okuwulira nti omwana bamuggalirayo tutegeeze ku poliisi baba basobola okujja ne bakola ki ne bataasa embeera ate waliyo n'ebibiina oba oliawo n'ebitongole ebiyamba ku baana wabanga mu butuufu ng'oli ekimukozesa oba oliawo si butamanya naye nga bwavu atya kukola ki
waliwo okugezaako okuba sensitizinga naye ate waliwo n'okuba nti omwana basobola okumugjayo for their safety n'agenda n'abeerako institutionalized oba oli awulusi afuna n'omuntu omulala asobola okukola ki okumuyamba oba waakiri n'afuna abamuyambira eyo gy'akola ki gy'aliyo naye nga njagala okukakasa ekisingira ddala obuzibu attitudes naye attitudes emirundi egisinga ziva ku ignorance obutamanya bwaffe naffe ffennyini abantu nze kati mbadde mweno space okumala ekusukka myaka 10 naye era njagala okukakasa sibulwako kyenjiga buli lukya kati saasira omuntu atalina kyamanyi ate nga muzadde okagibeere kugina emirimu kati mwenge ekitongole kya Light for the World Uganda mukoze mutya okulaba nti omwana ono bw'amala okusoma afuna omulimu kuba waliyo betulaba bangi na ssaawa zino agamba bannange njagala kutegeera bannyamba ofuna omulimu kati kyetukola nga ffe ekitongole tulina kyetuyita database abavubuka naddala abavudde mu university batutuukirira ne ofisi zaffe ziri awo Muyenga balagirire ne emuyenga opposite ka restaurant bakayita La Forette ku luguudo baluyita Kasiwukira Road ng'ovudde wano ku wine garage Muyenga okkirira kyetukola wetumala obateeka mu database ebitongole bimanyi okututuukirira ebitumanyi oba oliawo ebisindikiddwa abatumanyi oba ebirala tubisanga eyo gye tubeera nga twogera ku mirimu gye tukola ki kati we bajja tubadde twetaagayo abantu abalina obulimu bwe twagala tukole ki nga tubabuuza nti mwagala abantu bakika ki basoma ki kati nga tuddayo mu database eyo nga tugagamba tulina abantu nga 10 nti gwe oyagala meka njagala 5 kati baabo 10 gwe noonyaamu sunsulamu bw'okola ki bw'oyagala olumu batuddira netugamba nti bano tubaagadde naye balina bulimu ki so mulina be muyambyeko ofuna emirimu naye ngaekyo tetuki wadde obalonze nogamba nti njagalamu 5 ate tulina okusooka okubateekateeka bamanye nti gye balaga si muniino ogenda kukola bali bookolera balina bizinesi balina ebiruubirirwa wadde olina obulemu si bwolina okukola ki oba oliawo okusoosowaza ng'otuuse eyo olina okumanya nti kuli kukola oba olina ebirala byeweetaaga okusobola okukola obulungi ekyo kyawufu n'ekitongole kyennyini nakyo ne tukiteekateeka ono omuntu ajja ali bwati ne bwati ayinza kwetaaga kino na kino oluusi tubiyambako kuba baba tebalina kyebakola ki kyebamanyi then kasita tubagatta ne tutambula nabo okulaba nti abantu bano basobola okukola ki kati ne babeera ekyokulabirako ate omuntu atasobola kujja Muyenge eyo ng'alinga Pakwaki Gulu Arua Moyo yakubafuna atya ng'alina omwana yamala okusoma naye banoonyezza emirimu gibabuze tulina mukozi munnaffe akola ku nsonga eyo tuba tusobola essimu eyo nze emirundi mingi abantu bwe bankubira gye mbawa gibawe kati abazadde bagibawe kambawo essimu yange oba oliawo kuba kati ate bwe naabawo eri baweko gye basobola okutuukirako eyange eri 0782 82 emu 777 wali 7 yokusatu 61 naye nsaba nti bankubire ku nsonga ezirimu eggumba mirimu omwana amaze osoma ate bwenkera ku makya nga nina omwana simanyi wa kumutwala mu ssomero ndi muzadde ndi stress naddala basingo mother oba basingo father nga mama yamala ozaala n'ategeera nti omwana alina obuzibu ye n'adduka n'amulekaawo ye kati mumuyamba mutya unfortunately tetulina nteekateeka eyo nti oba tuyamba abaana nti tulina basalo oba kiki naye nga kyemmanyi nti of course waliyo amasomero agamu agakola ki agayamba kati nga olaba school of the deaf naye era nayo waliyo akasente akakola ki akaweebwayo kati naye emirundi egisinga nti oba oli abo babeera eyo bafunayo abazira kisa ababayambako ekya kyetwagala okumanya olunaku olwaleero zino celebrations ogambye zigenda beerawa Masindi mwe muteeseteese eki ffe tulina National Media Group mugenda okukolagana nayo tulina enteekateeka zaffe saagala kusuna baleke babiraba olunaku olwenkya naye nga mu ngeri y'emu era naffe emikolo egy'emasindi egyo tulina engeri gye tugyegasseeko wadde
nze sijja kusobola kubeerayo olw'okulaba nti ebiri wano byo bitambula bulungi naye abaagala okumanya tukoze tutya amaaso ku lutimbe ku Spark TV ne NTV tulina ekyenjawulo olunaku olw'enkya okay kyetwagala okumanya nti emirimu gino gijja ne gibeerawo naye njagala kumanya olinayo testimonies zonna abazadde abakedde ku makya maybe ne bayamba abaana baabwe okufuna emirimu. Any testimony? Yeah, abana gye bali. Njagala kuba kati ffe ate n'enkola gye tukolamu ng'oggyeko ffe abakozi tulina abantu betera okuyita disability inclusion facilitators. Si bakozi bannaffe naye be bantu abalina obulemu be tutraininga kati bwe tuba tufunye ekitongole ekyetaaga okuyambibwako be tutumayo. Omuwala omu kye mmanyi actually omu ku bantu abasinga okuzannya firimu kati wano. Ani? Bamuyita Dorek. Ali awo tayogera naye azanya firimu ne munnaffe omwe yasoma amawulire okimanyi nti yafuna n'ekirabo ekyokuzanya firimu waliwo firimu gye twakola gye bayita When You Become Me lidako nabo bazanya firimu olwaki nedda ate nga ye talaba kati ate oli gwe baali bazanya naye ye takola ki tawulira yes ono talaba oli tawulira naye nga bazanya firimu ne bafuna na award naye ate kati oyagala testimonies bano bannammwe abaana be mukola nabo mu national media njagala abalabi ba Spark TV bawulire si testimony era ebyo ndowooza ebimu bajja kubiraba ekyeza kibazzaamu amaanyi nti basome nina wano wendaba ku Hotel Triangle opposite waliwo edduuka oba bakongo oba baki mukyala nno munnayuganda nasoma naye bamuyita Rose na Romance alina edduuka baliyita Edro batunga bitengi nawo nayitawoko nga njagala bitengi ngenda okutuuka ndabamu bantu bangi naye ate njogera nga bwommanyi ngenda otuuka ate bagamba kozesa sayinzi z'ekitengi nentandika okukuba wansi ekitengi kyenyaga paka lwe nafunayo omuntu ayogera ne bampima naye mu just seconds nga wowedde dda ate ng'olaba omuntu musanyufu naye nedda genda kuwano kunga we tugambye ku Endiro abo nabo banywanyi baffe twakola nabo abaana bonna abakola omwo teboogera era ekifo kiba quiet woba oyagala kukola ogenda wali n'ogira kakyayi oba tasobola bubonero owandiika buwandiisi ne bakuwa kyeweetaaga n'ogenda mu maaso naye era kino kiva ku muzadde kera ku makya n'osomesa omwana omuzadde atasomesezza tosuubirayo birungi na musaala wadde ate waliwo kye tutera okuyita bias eyaffe yennyini oba oliawo kati n'abantu bennyini abalina obulimu gye bakola ki omuntu nga teyekkiririzaamu oba n'abazadde nga tetwekkiririzaamu ate ne kireetera n'abaana be tuzadde nga beetaaga obulemu n'okitransferinga ku mwana weebale nnyo kibakosa kitya ebyo byonna I mean just look at it mu mbeera eza bulijjo self esteem olaba oli agenda mu bantu abeera bw'ati nga yeekuniza yakola yeekubagiza ekitegeeza omwana ali mu mbeera bwetyo okwekubagiza ennyo kiviira ku muzadde engeri gye yamukuzaamu kiva ku muzadde kubanga waliwo kye tuyita overprotectionism oba ojjukirako ensonga eyaliko wano oba ng'ogende namugonga awo omukyala eyalina omwana n'amutwala mu recreation center oba okijjukira ne baagala omugobayo actually baamugobayo nti atiisa abaana abaki abalala oli ye afunye amaanyi agatwala omwana mu mbeera eya bulijjo akimanyi bajja mutunulira bajja kukola ki naye ate ekifo kikola ki era byagenda ne mu kooti simanyi gye byakkirira ndowooza omukyala bamukompesetinga kyekiri kye twagambye basobola okukutwala mu kooti olwaki olwekyo kyokoze so ffe kyetugezaako okukola emikago gino we try to expose okulaga omuzadde nti its normal omuzadde omuntu ali mu community omuntu ali ku mulimu nti abantu bano gye bali tetulina kye tugenda bako awongedde okubuuliza eringa bwavu ku mulimu tukosa tutya abantu bano ekisookera ddala nze okuba nkimanyi wabula ng'omulabi wa Spark TV tamanyi ngeri gy'akosaamu omuntu yenna yenna alina obulemu olulimi lwe tukozesa dutya abantu abalina katugamba obukosefu ku mibiri gyabwe omuntu atawulira abantu bamuyita kiggala lwaki tosobola kugamba ekyo nakyo kimuofendinga yes it is very very offensive ekyokubiri omuntu alina akagaali omusitula oba omumazeeko eddembere ery'obuntu aba ayagala nkola atya you have to ask ne waba atuuse nga tasobola kweyongera you ask can I help you or how can I help you nti wano tulabira ddala tolina woyita tusobola okusitula
tosanga omuntu ng'atambuza omuggo ku street n'otandika musika ndika mutwale omugamba do you need help, how can I help, yajja kugamba mpa omukono gwo akwata omukono gwo omukole ki. Ekitegeeze badde nga nsobye okumugjawo n'omusitula n'omuvuga n'omuvugisa sipiidi. Zo zonna zibadde ensobi. Omuntu atalaba tebalina kuyitibwa bamuzibe, talaba bulabi naye atayinza okubanga ne byalaba mu bwongo bisinga ebiki. Kati ffe omunaffe gwe tukola naye olowooza ye yeetaaga phone book. Akuwulira omulundi ogwo ne woyitayo emyaka 3 kasi tojja n'oyogera amanya nti gundi eddoboozi tebalyerabira. Ekitegeeza balina senses ezisinga ku z'omuntu wa bulijjo. Kyekyo ekirala tubakusa tutya okutunuulira ennyo omuntu enkaliriza n'omwetegereza newobanga naawe kennyini onyumye ennyo olaba abantu nga bakutunuulira nnyo totuuka oluusi nekikumalako nekikutama. Of course kati olwo ate omuntu alina obulemu oba onootegeezaako kiki kyotalabye so tebatera kyagala. Yes, it is not good. Kuba nawe n'owobeera ng'onyumye otandika okugamba oba ninako ekikyamu oba ninako akakyafu kati ono ate alina ki. Ate bw'okera ku makya n'ogamba nga bino bye tugamba nti omukyala wa lubuto wuuyo mumuleke ayitewo afune emmere oba mumuleke ayitewo agenda oba mumuwa akatebe kati gwe n'ogamba nti munnaffe atalaba tukole awo nawo bomufu. No, that is good. Kye tuyita reasonable accommodation. Era kyensinga okusomooza ennyo abantu okusomooza kwentera okuwa abantu katugambe mu banka oli azze walubuto oba alina abaana kiki otumukoleko mangu ate olina ajja alina omuggo ye ate ne bamusimbya layi kyokka nga bali mu almost category webale nnyo. Kati kiddayo naku kiri kyogambye tubayambye tutya oba tubalemesa tutya naye ogibeera mirimu gw'otogendako mu restaurant n'otuula ku katebe naye ng'olinga asitamye olwokubanga emmeeza ekuli eno bweti kituufu. Kati omuntu omumpi fenno ova kufa abawanvu naye olaba ne woobeera ng'oli muwanvu. Kati nze wenjogerera olina laptop ku desk era ogiteeka ku stand, olina desktop naye era n'ogiteekako ebitabo osobola okutuula ki straight, okutuula straight. Kati nze omusajja omuwanvu nompa akatebe nga eno gye nesigama kakomeno oba ondeetedde obuzibu. Actually kiyinza n'okunviirako back pain. So kati ate omuntu alina obulemu ogenda ku reception wano nga mpanvu bweti ekukomeno mu kifuba oli wajja n'akagaali ojja kujja olingiza bulingiza bwoti okukwakuyisamu muntu maaso. Kyangu nnyo newoba ozze kati waffe era desk bw'ogitunulira ya reception ejja neekola ki waliwo accommodatinga bonna. Kati oli bw'aba alina akagaali odde eno n'omukolako. Oli bw'abanga muntu ali mu wheelchair oba nga mumpi tuyimirira kati ogeze n'oyogera n'enkuba obufaananyi bwa reception tables ez'abantu bonna abasinga baccommodatinga abantu bali straight. Bano abalina obulemu tebalina provision at all. Yeyaffe wano ate tujja kikyusaamu. Kati tujja kujjawo oyogira oti muntu oba omaze okukola ki omuyisaamu amaaso n'owakagaali ositama nako bwoti n'okola ki kati fe abawanvu bwomuba mwenkanankana kale kyawo. So byebyo ebintu ebimu mu mbeera zaffe ez'obulijjo. Ate mu masomero kati bo balina kukola batya okuyamba because abaana bano baana baba bangi ate balina empisa ez'enjawulo. Waliwo abaana abasojja bannaabwe kwegamba omwana omututte ku ssomero omuzadde naawe oyagala omwana we asome naye ate omwana nayesanga nga bimutamye olwa bullying eri ku ssomero. Ekisookera ddala ekizibu kye tulina okusooka okufunira eddagala kyekyokuba nti ffe tutunuulira omuntu oyo nti yekizibu. Mu kifo ky'okutunuulira abantu bano bonna abakoze eki abamwetolodde singa okola ku bantu bano abamwetolodde ekizibu kyono ojja kuba okikoze eki. Wakati bwogenda mu masomero agasinga oba kale gye twasomerako oyinza okusanga mulimu abaana abalina obulemu balinga 5 bokka. Okiwulidde? Kati singa okola sensitization abaana ne bamanya nti ono munnammwe alina challenges bwe ziti mumuyambe. Naye ekirala tulina kye tuyita role modeling. Ojjukira twabeeranga amasomero babayitanga ba career guidance netubeera nezibayitanga muzimoral talk. Leeta omuntu alina obulemu ayogereko eri abaana nga ali successful amuzeemu webale nnyo azzeemu amaanyi naye ne baana abalala abatalina bulemu. Nze nalabye abazungu bazanye movies ez'abaana abalina autism
olabira ddala omuzadde bamuzzaamu amaanyi nti okubeera ne autism saate tekikumalaamu maanyi omwana amusomesa ayinza okuba lawyer ayinza okuba ekintu kyonna wabula akadde kaffe katudduseeko ngenda kusaba olunaku olw'enkya kyolekera omulabi wa Spark TV naddala ku nsonga y'enkya. Nze kyenjagala abantu bamanye nti mu luzungu batera okugamba nti we are temporarily abled persons. We are temporarily abled. Ekitegeeza nti bw'oba tolina bulemu leero tekitegeeza nti tojja kubeera nabwo enkya. Teekateeka embeera y'obulamu bwo nti bw'oba ofunye obulemu naawe osobola okubwenyumiriza n'ogaa nti wadde mbufunye nina ejjinja lye nakola ki kijja kuba kibi nnyo okufuna obulemu nga tewafangayo wasulangayo gwa naggamba ng'abantu bakola enteekateeka ezo oba babavumiriranga ate naawe n'obufuna ng'ate embeera eyo gy'otaafangayo naawe gy'ogenda okukola ki okuyitamu. Okay. Nina kyenjagala okwogera nga mmaliriza kati ogambye nti engeri gye tubayitamu mu kifo ky'omuyitamu Kasiru ogamba omuntu atayogera. Okay. Buterevu bwetyo otambudde olunaku olwaleero njagala okujjukiza nti olunaku lwankya lwe tugenda okuba nga ate tujjukira bannaffe abali disabled. Olunaku baluyita International Day of Persons with Disability. Njagala okujjukiza nti edda twagambanga nti bakasiru be batunga engatto be baddaabiriza engatto naye olunaku olwaleero be bali mu zibbanka be ba editing ebifaananyi bye mulaba ate bali mu positions ennene. Gw'omuzadde yenna abadde asuddeyo ogwa naggamba mukwano gwange ate oli mu kwonona future y'omwana wo. Mutukkirize tuwumuleko bwe tukomawo ate tugenda kuddayo mu kitundu kyo. Ahmed Wahab agenda kuba atubuulira gy'atambulidde. Spark kumakya kw'oli tovaawo tukomawo.